vaayo yogera secrets ojja kuba tutaasiza abasajja batukwata ddano ne batutulugunya those are scars nga baaga kintu kimu mutwe ebyama bya Bobi Wine drone ziwamba abantu because they want secrets of his excellency Bobi Wine gosirikidde secrets osa abaana bangi nnyo we supposed to be mukomera bangi nnyo noyingiza muno noyingiza muuli abaana balwadde because of you obuzibu obumanyi lwaki osasanya why do you enter in every woman that you find mbyogedde kati fulumya ebyama okange people power gwe okange nupu MC Kati his excellency Bobi Wine we shall protect his name we shall protect him because he's our only hope oyo ye no avayo nagamba nti banange musirike musale pressure tetusobola kusala pressure wekibanga kikwata ku ye na watu sirisa awo tuba namputu ye na musongamu tumuyingiramu bubi nnyo you just an insect kubasajja betutadde wansi oli kawuka be bati kawuka mbwengudo musimanya bazimbya amalwaliro mulago omanye bibeerayo in those hospitals unakola leero government hospitals abakazi bafiirawo ku cement abakazi bazalirawo ku madaala abakazi bazalira ku cement mu corridor omanye abantu abafudde in those hospitals just because the doctors baga kitu kidogo osoka kumusasula okumulaba yet it's a government hospital it's supposed to be for free omanye bibeerayo gwe omanye bibeerayo before you come and yap gwe Kati mire dagala kubanga kirabika omisinze wiki nga 2 nga toteekayo kati obwongo butanso kumyutinga akugambye nti luno olutalo MC Kati lwaguddewo tajja dusobola ye nagamba mbu yali wana Man's Army naye abaana ba foot soldier bavuma kati bamugambye nti aveeyo abyogere yatugambye nti alina ebyama byasirikidde ebbanga ddene era naawa woninge nti mu kampeni eno gye tugendamu mbu singa abaana ba foot soldier oba baana ba NUP banaaba tebamwesonyiye ne baleka boogera ku famire ye ne baleka mwogerako ne bataleetamu ebino ebintu bya HIV bukyagenda bakola niba bamugambye ebyama byogere simanyi olutalo luno oba lwatinkudde anaamalako nalwo byatandise bitya katuulize bulungi mu mawulire ge tulinawo ebyatulwanya bizzeemu Mr. Katamba MC Kats Legendary Katambix olutala zeemu n'alusitula nga luviira ddala wansi ku mirandira paka waggulu ku bikoola by'omuti olutala lugudde kwani olutala lugudde ku His Excellency Bobi Wine president w'ekibiina kya NUP nga ye Katamba agamba nti alina ebyama byasirikidde bya Bobi Wine nga bya myaka 10 Katamba Katambix agambye bw'ati nti His Excellency Bobi Wine singa abantu obanaddamu ne bavaayo ne bamulengeza mu mbeera y'okumulangira mu mbeera y'okuvuma famire ye n'okumutyoboola ye ng'omuntu agenda kuvaayo ayogera ebyama ebyo ebimaze emyaka 10 ng'abisirikidde Dani Magic yagambye atya guno gwenkubye sigwa tendede Dani Magic amreplies mu comment section n'amugamba ne Katamba osaaga nnyo CMI ebadde ngetukwata ne tutulugunya nga batusaba secrets za Bobi Wine chukanga gwe gy'olyozirina naye nga toyogera anyway twesimye nga ffe be babadde bakwata ne batutulugunya okutusaba ebyama bya Kyagulanyi bobo birina wow congratulations to us otuwonyeza ekirala ebyama ebyo bikwate obitwalo obiguze His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni zenkugambye luno si lwakugwa kati luno si lwakugwa kati obanga ebyamambu abirina abitwaleyo era abaana bakiyongera okumulangira timunange ffe bulijjo wano eno batunoonya batukuba batugamba twogere naye nga ne batubasaba okwogera tetulina kye tumanyiko ate gonna ku byama kwotudde Chirongena Chigamba, I've never said it and have kept it for 10 years. Mr. Bobi Wine, with all due respect I give you, between me and you, you know I have a very big secret that can make the international market even doubt you. If your boys bring back my family, my kids, and my HIV in the next
campaign season eno gye tulimu. I have nothing to lose. DJ we yangamba Katamba, you have nothing to lose. Omuzungu agamba, the last kicks of a dying animal are always very hard. MC Katso osambagala naye gundi bobo totusambiramu buwalingo olya tetwaliyo era naffe tetwasamba masowaani go kati let us eat in peace atulaja natosamba masowaani and blackmail kintu kibi omayimira ebintu ebimu mwe baba kuza bubi nze ekimanyi kaliya zammwe zatambulirangako blackmail bw'otampa ssente sigenda kuwa music mu studio bw'otankolera kino sigenda promotinga luyimba lwo. I know you've been nurtured that way. Ne muganda wange akazanyoka politics kajemu blackmail wonde Uganda abatufuga ba kibuli oyinza ogenda wa General Museveni nti omu blackmailinga olwozo gende Wachagulanyi nti omu blackmailinga obo jafira mu firimu yo. One thing you're tending to forget, MC Katz, is the dynamics of our politics itself. It is more like a wave. It's unpredictable. So now the dilemma you are in when you use blackmailing moves is that it affects not only your opponent but also your mates at that particular time. The fact that we have political waves kitegeza chokola aba noob encho chikola aba NRM. You're going to be seen as a hypocrite. You're using short-term strategies. Toja malako. These are mafias. Basajja ba chibuli. You're trying to blackmail. If you've decided to keep quiet, if you've decided not to speak, then keep silent for the rest of your life. Lie low like an envelope. Olaba ne General Museveni takozesa blackmailing moves ku Kyagulanyi. Ologwe MC Katz. You are paranoid. Worst case scenario, you're focusing on the minors. Right now, you would be focusing on post you said. You would be putting our government on the line. You have bigger problems to settle. You should be inquiring from our government how proper medication is going to be entering through our country since we're falling out of USAID funding. I think your statements then would be more sensible. You would be inquiring from our government after a long period of education and funding. Do we have the capacity as a country to manufacture our own drugs, e.g. ARVs? If we don't, how soon are we planning to? These are the things you should be questioning the government, putting government on the line. Since you're a senior citizen, and still you won't achieve this through blackmail. When the time comes, will you also blackmail the government? No. Air out your points. Be legit. You are not going to blackmail anyone into receiving answers, into getting positions. People resent blackmail. Ogenda kufira mu firimu yani gogero blackmail. Wana Uganda abantu betonda. Wana Uganda abantu tebaba blackmailing. You are looking a hypocrite. You are not going to blame anyone for your failures. And there is nothing happening to you, MC Katz, that is unprecedented. Buli kiri mu bulamu bwo, buli kikwatako, buli kikubaddeko kyali kibaddewo. Toyina kugenda kutiisa, toyina kugenda kolimira. That is simply being paranoid. Blame nobody but yourself. You know what you've done with your life. You know who you invested your money in. Blame those people. Blame the investments, not anybody else. You know the people you promoted. Blame them. Take full charge of your life. Take full responsibility for your shortcomings. But don't blackmail anybody. Senkugambye fekwe tuli nze nja kubanga ndokusombera ndokutuusako wonna wooli naye nga bo abaana bamugambye nti omunene talina budde bwa kuddamu era gye tujja muwulira ng'akuddamu era gye tujja kuwulira kigambo ki naye ffe bwe tuli tujja kubanga tutuwa buli kimu kye weetaaga okuba ng'omanyi tujja kubanga tukuddamu buli kimu kye weetaaga
okubanga oddibwamu. Twadde tukyali ku MC Cats ne wavaayo atazungira ku sekuritale owa kibiina kya NUP oba sekuritalieti omukulu David Lewis Rubongoya. Oyo naye ne bamuwa ebibi. Kamalirize nga ndi specific. Rubongoya ku kyalo ku structure kyewaabwe gyazaalwa okuli omuntu wa NUP nga bukulembeze. Naye ye ku mateeka ge yasoma. Ku musajja obugagga bw'alina ennyumba ye eriko wingi emu nga ya outing. Ng'ebyo tasobola kubikozesa ewaabwe n'ajjayo ekifo ky'obubaka bwa palamenti naye alina kujja wano mu central. Ewaabwe ye talina kyalumirwa nti bo nabo bafune ku NUP nga bakiikirira. Nga wano ffe ekifo kimuwadde obwa Secretary General ye yingini y'ekibiina ekivuganya ekiri mu buyinza. Naye nga yasomera Harvard. Ne pate yagikolera waaba ku kyalo ne bali ente 10. Kakati Kasari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Kasibante Moses funa peni n'olupapula. Nakoma nno mu senior 4 nenja kusomesamu akatonotono kena abansobodde. Funa peni n'olupapula. Ekisooka abantu bano tembavuma mubabuulire, mubasomese bayige. Mwami Kasibante Elias Lukwago Lodi Meya bamuzaala Kampala. Mwami Kasibante Prime Minister wa Bungereza musajja muyindi. Mwami Kasibante eggwanga lya Amerika libadde n'omusajja nga president walyo Barack Obama nga muna Kenya. Bwembeera ku popopo nga muli embizzi n'okunywa omwenge mubeera mulwali ate ng'oli muyivu oli kanso. I think ebiwandibadde obimanyi. Kyakubiri bwe mutuula wansi nnyonnyola abantu bakutegeere ddani okutuula okuvumira abantu. Kankuwa ekizambo. Benkera ku makya nze ni musajja musiraamu. Nenda niko kugamba abalokole babbi, abakatoliki babbi, abakristaayo babbi. Nedda. Nina kumatiza muntu ajje mu kyenzikiririzaamu nga sivvodde muntu. Simanyi oba ontegedde. Oba ontegedde. Ekya Harvard kyoyogerako mwagamba nga NUP yabayaayi. Oyo yasomera ku Harvard. NUP lena kubeera mbasomedde ku Harvard. Wanje? NUP terina kubeeramu basomedde ku Harvard. Oli kanso. I think mwandibadde ng'otuula wansi n'olowooza. Naye mmwe mulowooza nti omuntu bw'anywa omwenge n'okulya embizzi olina kubanga Mwami Kasibante temuvoola gwe gonyonnyola abantu. Lwaki Elias Lukwago? Lwaki Elias Lukwago ali kubwa meeye Kampala nga sije bamuzaala? Nnyonnyola abantu. Ontegedde nti lwaki gundya kyogamba nti lwe mwalina kufuga waabwe. Kasibante mmwe nammwe mugenda tusumbuwa, mmwe mugenda tusumbu. Omanyi nze bwe nabeeranga mu kyalo eyo nasooka nga nendowooza nti buli muntu asibe ttaayi aba muyivu, so ttaayi kyambalo. Leka kulowooza. Omanyi mu kyalo eyo baagulanga ennyama. Edda bwe mujjukira bulungi nga sibalimba yabeeranga mu ndagala ennyama. Essaawa ze bakusanga ng'osibye olulagala bwe ruti ettu bagamba agoma irungi. Kyokka ate eriyo omukadde akyalowooza nti ennyama ebeera mu ndagala. Kasibante Moses. Kasibante Moses. So oyo nno abadde akayana ku nsonga lwakuba nti omukulu David Lewis Rubongoya nti ye tanavaayo okulangirira naye amawulire agatambula gali nti agala ekifo ky'omubaka owa Kampala Central. Era abantu tuzze tulaba nga bamudde campaigninga agende ewaabwe, agende yesimbe ewaabwe, naye baagalayo ba NUP bintu ng'ebyo. So oyo naye bamwanukudde. Aba alina ekyazzeemu oba waaba alina ekirala nga takitegedde bulungi nakyo ajja kifu. Yes, babagamba nti mujja kiwulira.
era mpola mpola mujja kutegeera batenda abantu oba oliawo kuba n'amaanyi ne bakugamba nti leader of opposition mu parliament twogera ku mukulu Honorable Joel Ssenyonyi era nga ye spokesperson w'ekibiina kya NUP nti yonnaye nti yakutte Nabbanja n'amukakanya n'amutuuza wali mu ntebe. Mbuno yabakutte babiri mbunga kwe kuli ne speaker wa parliament naye mbu yabakutte n'abakakanya ne bagamba wangi Rob yatutte Nabbanja circuit nga ne speaker alisaidiza Nabbanja nagenza okulaba Nabbanja siye munene yambala size 12 Rob yakutte parliament yetaga buyambi bwa UN yabanange ngato okukyusa mu kirungi president nga watuweza akana bagamba kwongeza malala nenze nkawagira ubetaga malala yetaga bali nyakabo akisinganze bade yingire parliament bamugayanga ya the guy is smart omanyi mu America tubagamba smart uti kali yalinye nenga mali nabate ku TV nenga linya ayo kana Nabbanja yepika nengo manyi wali akagero ke twagiranga wakikiriye wagate ne kumune wakante okarabako ninga obulabe ekikere kibuuka mu ttuntu nga kisale ekkubo tobuuza omanyi ekiri eyo mu nsiko waliwo ekikireta nagezo okulaba Nabbanja ng'alungi akazi naye ng'omanyi nnyo Robu ali bw'ati right honorable speaker ninga akasajja kali smart kandi twafunye oyo twafuna kirabu oli ball player omanyi Messi bw'asamba oba Ronaldo asamba free roll kyogamba Joel Ssenyonyi abadde balowooza agenda kuvaako owaya Messi walabako ku Maradona gundi Ssenyonyi ebintu abitwala nti biri simple takaka guba omupiira gukolako laavu parliament yagikozeeko laavu gwomanyi baminisita okutya chief whip n'atuka kati bagamba nti kati prime minister vaayo okimanyi kitegeeza nti kati prime minister sebutude nawe otulekeredde nnyo muba muweddeyo Wakayima wasoma kakatabo wakayitanga the Nile English course mwalimu akagero ka Wakayima omutego gwamukwata ne gumukwata okukulu n'agamba sina kwakubira kwata ogwokubiri nawe sina mukono nabone bamukwata kati abaka ba parliament balemereddwa baminister ne balemererwa chief whip ne balemererwa speaker n'agamba naye namwe omusajja abattanze kamba w'omukisa Nabbanja tebakuyita bayayi yawambye kawambe bino bya LC1 ku kyalo Nobani Ssenyonyi bwali ali bwati Ssenyonyi yanzukiriza mbabazi bwato yabeera banange abasajja bano tobalina tobalina Ssenyonyi teyetaaga buyambi kuva mu UA abesobolero omu kali ku bino byakutamba tusimanya mu kiseera yagera ku first family mu parliament yabakubye omupiira yabatuusize wannamboze kutanga Ssenyonyi ayisaluti igayigwe mwana amayina yankonderamu ampita wa bibanda naye mwana ate nange awutandika obulabe kinawatako eyo gyeko namwangadde yankoledde olunaku nanywedde kyayi wanyedeka kyayi ku lwalo yatutte omukazi esaketi bomanyi omuntu okutuka okukuya n'amatu kyogamba Nabbanja yonyedde akakyayi nga tikagwa otuzzi tonna ne tugira akasukaali keeko oba naye munkolere ka vidiyo ako basaba nga Nabbanja atwagundi Ssenyonyi Loko atwala right honorable prime minister circuit nga kasukaali keeko yamuwuliddemu Nabbanja yanabye gocha kyogamba bulijjo nakati akyebase kyogamba tanava ne muwuliri ate mu kolido banne bamuvuddemu omusajja walumbye waaki nanyiiga banne bamugambye tewali kalumbi ako tebakalumba omanyi ffe mupiira Ssenyonyi yanzikiriza omupiira omujamani agamba ze best way to defend is to attack ze mulyanyama nzikiriza mu kulumba era kyoba olaba bwonnumba njagala nnyo okusosonkereza olya nnombe sikolera mu defensive Ssenyonyi yankubidde omupiira agwamulumidde eyo debate waliwo bannaye mukanoonyeze waliwo abaana Abamerika bakansaba nga baweereze ku screen nga baziteeka mugundi era nga ne mu Amerika bakansaba mukanoonyeza ng'amutwala akasajja kabadde smart kwegamba bwebanga Nabbanja yadde Kagabi ng'empologoma ereese guno omulembe mwakulanye era munnange ojjanga nga weesibyezi
nga wesibye bbiri, abaana bakukuba left right center, abaana bali informed, buli kimu omuntu akwenganga ng'amanyi okutandikira, amanyi buli kimu nga bw'alina okuba nga akyansalinga, kubanga bagoberera buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga. Wandibanga olina ebitiibwa, wandibanga buli kimu okirina, naye abaana bali sharp. Abaana bali sharp. Abaana ebintu babitegeera, obulamu bwe bakuliddemu byonna byonna. Esi nkugamba nti gwe wojjira mu mbeera yonna tebakutya, kubanga baba bamanyi ekyokukolera, bakukakanya ne bakutuuza wali naawe n'okkiriza. Bagambye nti Nabbanja si omunene, nti naye Honorable Joe Osonyi kye yamukoze, nti mu butuufu yalabye ng'aggweera mu ntebe, ng'aggweerera ggwawo, naye nga talina wakudda. Tuli ku NCK TV, nkugamba kimu nti obanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde mpola mpola nja kubanga bikutuusako na woli wona wasinzidde. Sigala naffe tovaawo.